Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwo munnaffe wano aŋŋambye nti bamugambye nti obugeregere bumusumbuwa, n'ombuuza nti oyinza kukozesa ku ddagala ki. Ng'ekisookera ddala obugeregere kye kiki? Obugeregere ebiseera ebisinga bukukwata ku bigere, naddala mu bugere muno makkati, mu bugere makkati omwo obeera osiiyibwa nnyo mu makkati, mu bugere makkati omwo, era osobola okubeera awo n'obeera nga weetakula makkati omwo okanyigiriza ng'owulira okusiiyibwa okw'amaanyi. Bwe butyo obulwadde obwo bwe tuyita obugeregere bwe buluma bwo bubeera busiiwa busiiyi, bwe bayita obugeregere. Naye obugeregere obwo mbadde bumanyidde nnyo mu baana bato, era nkyewunyiza ono omwami okuŋŋamba nti bamugambye nti obugeregere bwe bumusumbuwa okusiibwa mu tugere makkati. Obugeregere obwo bwatukwatanga nnyo mu buto, naye twabujjanga wa? Twazannyiranga nnyo mu mazzi ag'ebitaba. Enkuba eno bw'etonnya, kati amazzi ago nga yaakakya agabeera gatambula ago nago agabeera geewogamye ewamu, mabi nnyo, gabaamu obuwuka. Obuwuka obwo bwe buvaamu obulwadde obwo bwe bayita obugeregere. Twagalinnyangamu ne tugalinnyangamu, era nga bakulu batugamba nti mujja kulwala obugeregere, naye nga tetuwulira nga bwe mukimanyi nti omwana omuto aba mwana muto. Naye waayitangawo essaawa nga ziizo n'otandika okuwulira okusiiyibwa mu tugere makkati. Era eddagala lye twakozesanga lye lino: osobola okufuna omunnyu gwa kisula, omunnyu gwe tuyita ogwa kisula, ofunako katono n'okasekula n'okasuula mu kikopo n'oyiwamu amazzi. Bw'omala okuyiwamu amazzi okwata akagoye oba kasipongi n'okakoonya mu tuzzi otwo mw'otadde omunnyu gwa kisula, n'obeera ng'okayisa mu tugere makkati, mu bugere makkati ng'obadde olumbiddwa obugeregere. Buli w'oyisaamu otuzzi otwo obeera ojja kuwona mangu. N'eddagala eddala erisembayo lye bayita bukumbu, ne bukumbu oyo ofuna obukoola obwo n'obuyenga n'ogenda ng'osiiga mu tugere makkati, ogenda osiigamu eddagala eryo erya bukumbu. Obugeregere bujja kuba bukuvaako bulungi nnyo. N'olwekyo mugaane abaana bammwe okuzannyira mu mazzi ago ag'ebitaba, babeera bajja kulwala bwe tuyita obugeregere. Kakati abantu abakulu bano obugeregere buno osobola okubuggya mu bintu ebyo by'obeera okozesa, okugeza buli lw'oyoza engatto ezo ne zigaana okukala, kiba kyangu okugendamu obuwuka obwo. Bw'onaateekamu ekigere kyo kiba kijja kufuna obulwadde obwo bwe tuyita obugeregere. Engatto eno kiba kikulu nnyo ekale bulungi ng'obadde ogyozezza. Obugeregere obwo bwagala nnyo mu bintu w'ebityo, oyozezza engatto egaanye okukala, kijja kuba kyangu okufuna obulwadde obwo. Sitokisi zigaanye okukala ozambadde embisi, kijja kuba kyangu okufuna obulwadde obwo bwe tuyita obugeregere. N'olwekyo omubiri gwo bwe gunaaba munafu nga tegulina maanyi galwanyisa bulwadde bwe butyo, kijja kuba kyangu okufuna obulwadde obwo bwe tuyita obw'obugeregere. Okuggyako n'ekirala, bw'oba osobodde ng'olaba bukulemeddeko, osobola okugenda mu ddwaliro, babeera bajja kuwa eddagala, bajja kujjanjaba. Mu malwaliro eyo teri ddagala litaliiyo, ekyo mbabuulira. N'olwekyo osobola okugenda mu ddwaliro, babeera bajja kuwa obujjanjabi singa buba bukulemeddeko. Naye ebiseera ebisinga nze ndaba bwawonanga mangu. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.